Nsinzira ku Uganda Lifestyle kubanga mpuliziganya nammwe kansubire muri bulungi nnyo mbagala nnyo n'okusinga kyemulowooza kubanga bamutufuula ab'enjawulo. Yes, of course. Olunaku lw'eggulo zaabadde nakuzomeza 26 abantu baasibye bakyacyanca ekibuga kyabadde painted with vehicles. Of course, emmotoka zaayise mu kibuga enkumuliitu nga bw'okiwulira newankubadde badde bagendayo nga teri business bagenda kukola. Abasinga okuba n'emmotoka ndowooza kinazudde ba mu arcades ezo, arcades teziggulangawo ekyo mukimanyi. Era obwedda bamanyi n'amaduuka mu arcade abatabitegeera bulungi abategeera speech y'omukulu nga beewunzise batye bentegeeza mu bamanyi mwemanyi ne bagyogera leero ne mukitegeera nga muli muti n'abagamba bannange arcades and shopping malls are closed. Oli n'akeera ku makya n'agamba nti abantu gamba tugulewo n'otunuulira engala binoga what's going on here. So abantu baffe kyokka tukwata speech n'otegera break nga tubatereeze ebintu mbimanyi abantu bangi babeera ku speech okwo kutimunee ku speech y'omukulembeze. Omukulembeze nayogere saaweegi n'omubuuza omukulembeze mpoza abadde anyumya ku ki nga tamanyi n'agamba neesibitegedde. Kyova natuvaayo ne tukwata eddakiika zaffe 10 ne mbikutemera briefly ekyo kibategeeza school fees muganda wange. School fees awo mbanjolesa school fees bwe yagenda okitegeera. Abazadde baateekamu akasente kaabwe n'ensoma kati manjolesa school fees wange awo ne yiro kitegeera era nkakasa I'm very sure bangi mukifunamu. Mukifuniramu ddala cause bantu bange mbamanyi abamu ku mmwe ebitabo mwinamu naye munange okuwuliza kutono. Abantu batono nyazo okuwuliza speech okumala essaawa wagitegedde awulira nga tayagala nakumanya kati nosaasira afa babiwuliriza ate nga bobiwandiika bolondamu ebyamagezi byogenda okugamba abantu bokitegeera. Kati munanga abantu baffe abawuliza speech nga mujiwuliza mugiwunzise nga ne maze nengeza ku nnyonyo ogitegeera yeewunzise. Omusajja yabagamba abamaduuka amala amukiriziddwa okugulawo naye abali ku arcade temugulawo. Oli nakeera ku makyala agenda okukola mu arcade nti ze munange ndi bweru wa arcade n'ogamba what is going on, look at this dog. Kakati abasajja bakwati emmotoka zakwatiddwa olunaku lw'eggulo nga bw'okiwulira. Abasajja emmotoka bazitadde emisana ekibuga kyasibye kiri painted with vehicles. Abaana ba Subaru mayinza nyumira nnyo muzanyo ku mmotoka z'empaka. Abaana ba Subaru bakazi tuvugira mu kibuga muganda wange. Abaana abalina Subaru team eyo Allahu Akbar bavuze eggaali mu kibuga anti bulijjo banonye ba drifting eggaali nga tebalabawo. Kati kana akaseera ke babawaddemu street race muganda wange neetabuka abaana bavuze ebyuma era obwenjo basinza okukolebwa olunaku lw'eggulo babadde bavuga mmotoka za Subaru. Kubanga emotoka yewulira omuliro buli ogirinyata kwa boom boom n'ogitokosa mnogo wayi kanjiwe ne watali kuleekanya ne baleekanya kyebeekoze kuzivuga mu kibuga ne bazitomeza ebifo ebyenjawulo naye polisi ne bassa akasiriso ne bazivuga emisana wonna zagenza okuwera ssaawa emu ey'akawungezi kafyu n'esoma. Kati abataategedde nti jamu gyali muganda ge jamu yatukutte saa 11 awo nange zo mukwafunyemu ka jamu naye nabadde nkutold of course zagenza okuweremu nga ndi mu kifo munda wenyino beera abantu jamu olangize be pa road block onerumirawo ne babakwatirawo era emmotoka mpitirivu nnyo ezakwadde olunaku lw'eggulo ekiro okumenya amateeka ga curfew. People were so excited abalala babadde jamu nga bakutte okitegeera abamu baga emmotoka zabadde ziyitiridde obungi mu kibuga ate ekirala kyaleese jamu nti etteeka lyabaddewo olina ogivuga ng'olina masiki mwena n'abagirimu kati so abamu obedda masiki tebalina naye kya masiki twakijumbidde obedda bazivuga mwe bali naye jamu yageze n'abakwata kubanga waliwo road blocks ezo nga wolina okuvuga speed 4 oba 3 olina vuga 15 kubanga maaso awo jagundi traffic ekoze eki eyimirira bangi bakwatiddwa tugenda okumaza nga oluseregendero emmotoka lupakingiddwa wali toka navuka toka paka abo tunalaba kibana abasali olunaku lwaleero naye nga bangi nnyo balemedde okutuukiriza etteeka lya kafyu lyabalidde emmotoka zageze ne zibawaga ne beerabira nti kafyu ekyaliwo ne badda ebweru. Kale no ne weewuunya nze wase Emmanuel.